namulabyeko ko olunaku olw'eggulu ng'agamba mwe muli awo tugenda omwana omukyala atuzaalidde abaana babiri tugenda kumwanjula. Why this time? Lwaki abantu bamwongeddemu nnyo amaanyi? Nate nayewunza poliisi nga ngamba ti poliisi oba erinze eki kubanga yes Sandra tagenda ku poliisi kuloka kuba kugula omusango. Tulabye incidents nyingi zizigwawo poliisi negamba nti gundi jangu ojjukira bulungi ku nsonga ya Shiba ebyamutuukako biri eri era poliisi yagamba wadde Shiba tanaba kukola kikujja katumuyite ajja atukulya ebyabadde bitya so nadde ensuubira nti ne poliisi erina okubanga wede yayisedda Sandra yababuulire kyekyamutuukako ani ekibamutuusaako ensonga Sandra ndabye ne embassy y'e Rwanda eyingidde mu nsonga omanyi mukyala asibuka saidi z'e Rwanda naye bamuzaalira muno yaddeyo buzi after genocide anti famire eveeri family esibuka Rwanda so ne jenu lwakuba kati fena twafuuka ba Luganda tulina ekitugatta East African Community etugatta tewetaga passport genda Rwanda kubanga bamanyi mangi Weasle anaawona wasaabuka ebintu bingi omwaka nga gutandika ategera kyeyakola oli omuvubuka kawawa kati guno kubaba guno gwakubiri nalabye ne mama Abba batandise okubanga naye bateekayo walabe bungi ne mukyala bukyama naye kenyini ng'agamba nedda wano nfiirawo kuba ono mukyala munnange ne poliisi ndabyeko poliisi ng'eringa eyegayirira nti bwe bakuba essimu y'omukyala omu ku bamayanja famire bagikwata yagikwata nati nagambye Sandra alina obuzibu nga Sandra simanyi kimuliko naye nga Sandra because abantu bavuddeyo okulwanira Sandra nate yalaga nti banenze ndi comfortable ne wendi ne bba wange bagala kozesa mbere n'okuba Weasle na kamiliyoni we sikisuubira kyendowooza nti poliisi erina okukola omanyi kyebagamba kola statement nti singa poliisi tevaayo ate abantu bajja kuddira poliisi bagaa nti poliisi mulinze muntu kuva mulyoke muveeyo so oba Sandra avuddeyo oba tannavaayo poliisi erina swing in egende finding out kyekyatuuka kubanga bayinza ogamba nti bamukuba juzi wano nga yakubibwa dda so Sandra alina okunyonyola poliisi at the same time n'omuntu asinga okwogerwako ali implicated mu nsonga eno Weasle Manizo naye anyonyole poliisi kyemumanyiko Weasle Manizo poliisi temusobola Weasle Manizo Simon tewali ali above the law mu Uganda tewali above the law in Uganda naye Weasle alina omusawo w'omuganda abuzaabuza poliisi ne mugamba nti kumunoonya mutya Former Miss Uganda yagala kuyingira mu nsonga ezo Afano Nyango simanyi lwaki ye tebamukuziza Afano Nyango atamanyi kulimba tamanyi kwogera bulungi abade kugundi abade ku kosi nga manyi nti noluva ku kosi training ewedde naye amanyi agenda kulinya tomanya wajja kola promotion ezijja maaso awo katumusabire n'Afano Nyango ne bamukuze tuwe ensonga za Weasle tuzirabe soda w'abakyala embassy ya Rwanda ne abazadde ba Sandra ne waliwo mukwano gwa Weasle ne Sandra be batutukiridde nga bemulugunya ku mwami Weasle okugulawo files ezo ki biri naye tumaze okuwandika statement ku bantu ku bajulizi madala abazadde ba Sandra bo bagamba nti guno si mulundi ogusooka mukulu wa Weasle okukuba omwana waabwe bo baagala ki baagala omwana waabwe mu kiseera kino tuli mu kunoonya wa Sandra waali wane tufunye information anti waliwo omu ku family members mayanja family aliyo okumukweka ewaka we amujjabuzi namutwala kola ki okuvula obujjanjabi ate namuzaayo ewaka mu kiseera kino ekifo ekyo amakaako oba ennyumba eyo oba ekifo ekyo tumaze kitegeera tutayiminga butayiminzi
ekiseera kyonna tugenda ku kifo ekyo tununule oba tugyeyo Sandra. Ate tulina ne information nti ye batiisatiisa omuntu yenna agezaako okuvaayo okulaba nti alwanira ni Sandra, bagezaako okumutiisatiisa alemerere okulwanira Sandra. Naye engeri embase ya Rwanda egiyingiddemu ate kati ye bobe emulugunya balinga complainants mu kiseera kino fayile eno kati bwonna wooli omukono gw'amateeka nga tugulina kufuna sooka oveeyo oyambye poliisi ekuliraanye osobole okutaasa obulamu bwo kubanga abantu bayinza okugwako ne bakuba amayinja ate nga tukwagala ng'okyali mulamu. Twagala byonna newankubadde waliwo ensobi vaayo ku poliisi, tumaze kukwatagana ne poliisi kulaba nti emirembe gikukala mu maka, tutule wamu twogere oba otukubire kasimu kaffe ogende ku mikitu gyaffe onoonye essimu zaffe otukubire tujje tube mu nsonga zino tugonjole obutakkaanya oli mu makaago emirembe gisobole okukala. Naye twagala kusaba bwonna wooli byalaba Weasle poliisi emuli kumpi mutwale ku poliisi emuliraanye alabike nga ajjanyula ensonga. Sajjange Weasle nkubuzaako kale Weasle alikalangala apo ye ali ne Sandra ka video kagenda okuddako okuta nga beenywegera mujja kukiraba kyewuunyisa poliisi enoonya Weasle nze Weasle muyiseeko emisana Weasle muyiseeko emisana poliisi enoonya Weasle nga ate mulaba afande Onyango agabuzabuza poliisi n'owakana afande Onyango simanyi oba mpanomekazi enkola wali Weasle naye nga Biva Organic bateekamu amajja Dr. ng'omweyuna gwenjogerako gwe bayita Biva Organic Martin Ndijjo ebintu bya Weasle bino bimalamu muzeyima yanje zino ensonga omanyi kyemmanyi muzeyima yanje ate nosolvinga ebintu bino mangu kasi ensonga zikwata ku baana be ate ovaayo mangu simanyi lwaki nkimanyi daaga omanyi daaga omwana asinga okwagalibwa waka oyo daaga oganya okuyirawo muganda we mubiri nabakamiri yeka yagezaako kubanga ataasa naye nga kamiri tugenda kuba naye ku lunaku olw'enkya ngayafuna obuzibu muzeyima yanja mugambire ku daaga we ojja kulaba obuzibu daaga kyali wange nyonyo ne maama amanyi mutaddeko mangi anyway ye Bukedde TV eno bagita daaga kwali natulaba naye poliisi emunoonya daaga ali wana atulaba ali mugundi mu VAT ye atulaba poliisi emunoonya Martin olunaku olwaleero King Michael abadde n'olukuŋŋaana lw'amawulire ng'alaga maneja omupya King Michael yakubye muganda ng'ekinihira embalala eyo olwakiko yagambye nze amaanyi genina ogalabye muddeyo ku zipodiyamu zammwe ne mugezaako okunzalawa kati ki kye ngenda okukola King Mike alina concert alina concert bagita nsika agenda atuyise ku Cubana nga gundi we yatuyita musajja mu Spice Diana atuyise listeners party ono manager omupya gwafunye atuyise ku Cubana n'abitubuulira kozi bagita ebera EP eyo na album namba tuyise tuwulirizeemuko eyo ne liddan eri full dan eya Spice Jesse atusampolinga mu sampolinzi atuyise n'agamba mubonna bonna atuyise n'ebebe kulu tamwagala tageza n'alinnyayo mu bantu bemmanyi bayimbi bemmanyi simanyi King Mike kwetaga manager King Mike kwetaga manager endo ng'agimanyi ma nakola ki simewe yafune bamwente ziri eri ezabuuka bala munamuwente King Mike kwatategeza nti ente zabuuka naye kuno katusabe nti nno ene kyo si kivulu ayise mikwano si kivulu ekyenjawulo so nete kigana era birthday ye kwolwo Michael bagenda okuza birthday ya King Michael akuŋŋaanyiza abagagga be bonna abayiseemu eggaali wadde si kivulu gwagenda kugamba listeners party ya King Michael genda nakasente ese balinako ennyimba nyingi alinako ate alina bonoka eri jayo benzi akoza jogera togenda kiwatule netagenda alinako akayimba ku gundi alinako akayimba ng'ayimba ne Chameleone bakayita garanti alinako akayimba ne Spice Diana alinako akayimba ne Mary Bata ku album eyo alinako akayimba ne Weasle alinako akayimba ne Sarah Zawedde oyo musajja mukulu gwe bayita King Michael album eriko kumbi ennyimba 18 King Michael tugende tumuwagire ne King Michael entalo soko ziveemu nakunyumiza be yakoze embalala bebe kulu ajja ku stage akuba show bebe kulu yagaba engoye bebe kulu yagaba essente nalonkinga omu ku bafanzi be bajja ku stage abajja okuzina namubuuza okola ki namugamba ntunga ngoye namugamba njagala ndonkinge fashion house yo nkuwadde ne ssente zino yongeremu akakadde kalamba nga King Michael yaddako ku stage
ng'alaba n'agamba sidda mbalala omuntu ye naye n'okumpangisa embala nga sigwa atunze engoye. Bebe kulu King Michael lwalinya stage yagamba nti oyo nze ngenda kugaba original mulete travel suitcase yange bali organized ono bamuyita maneja Emma ye maneja wange mbadde naye ebbanga ddene nga simubanjuliranga yoyo maneja wange. Maneja wange ono omupya si mupya anyway lwakuba mupya mu maaso gammwe abakamera nansi yonna naye nga maneja wange mbadde naye kuva emyaka mingi myaka nga 10 lwakubanga atambula nnyo agenda e Bulaaya eyo n'abako emirimu gy'akola n'akomawo wano n'agenda n'akomawo naye era bw'aba agenza abaako ne bandekera kirungi yakomyewo ate yaŋŋambye agenda kumala wano akabanga akawerako so kirungi nnyo nsi nenjiraga maneja wange gwe nnina era maneja agenda okunyamba mu byonna bituyitamu kuba nti ensi emulaba tukooya abayimbi mbu temulina maneja omuyimbi talina maneja tubadde nabo naye nga temukola ki kati kwegamba nti maneja ono kamulage ensi emulabe bategere nti maneja wa Michael yoyo. Nze Emma Kiwalabye nina organisation zange nina Children Hand Fund nkola mu bintu by'okuyamba abaana abatalina mwasirizi n'abatalina kyakulya ate nga Michael namulabamu interest eyo kubanga naye azze ayamba through music. Michael tukoze naye ebbanga ddene si gwe mulundi ogusoose okukola ne Michael naye emabegako akasente kaali katono naye kati mukama baba atuwadde kasente ate leka tukole ekintu ekyamaanyi kyova olaba bwe twakoze listeners party twagambye it's a party we are going to give it to everyone. Eyo sound gye mulaba wano si gye tugenda okukozesa this time around tugenda kukozesa sound ey'omulembe tugenda kukozesa amataala ag'omulembe tugenda kuwanika sound sikiriza Michael kuyimbirako ku CD simanya track number 1 no egenda kuba non stop kati ategere nti manager omutuufu kati yakola ki yayimiridde era Michael naye waali akimanyi nti services nsobolo zimuwa twakuba zimuko ziwandekera omwana nga tukola ebintu ebiriyo kati ate lwaki ku mulundi guno tetusobola okibadde okimanyi nti bano be bagoba abakongo wano ne baviirawo ddala kati eno bagiyita abanigeria mutuleke katono nnyo. Walino omuyimbi gwali omanejinzeeko ng'ogyeko Michael kakati nga abayimbi batadde ebbali manejinze ttiimu z'omupiira Victors Football Club nze nagijja ku zero root nga temanyiddwa nenjituusa mu first division super division negenda mu Africa Club Championship emirundi 2 nenkwata omusamba ggere gwe bayita Titus Tugumi nemuwanikayo yoyo gwolaba akyaza Abamerika kickboxer era omulabyeko abaddeko wano mu interview za Michael nga waali kati beobanga omanaginga ebintu ng'ebyo tekyawukana nnyo ku muyimbi because nze ekintu kya music nkibaddemu awaze DJ 20 years ago nga ndi DJ so ekya music it is a very simple thing to me. Tewali bukubagano kubanga era mbadde sibikwasaganya nzekka era abadde bwagenda e Bulaaya nga abaako bandekera mbadde mutamanyi era nga nabo babinkwasaganyizaako ng'era bwe yalikoze kati kirungi naye waali ate nabo we bali ebintu bigenda tambula bulungi bigende mu maaso tejjukira mbagambye eno listeners party mutegedde eno si concert then concert ya next year erugugo era bwe mba ne manager ono nga nina big events tusobola kulemwa kintu kyonna era abawagizi bange mbasuubiza bwe mumala okuwulira ku albamu yange eno mujula omwaka guno ne tubaggweramu bwe tuganga erugogo omwaka ogujja era mujje mu bungi tubakube concert gye bayita concert kubanga eno party. Mikolo dancehall crew omuwulidde bulungi tubabuuzaako once again twagamba mugamba mutya podium yaffe mikolo akitaka kukola ekivulu ekyaki bashara mwana baba bakikola bambiriya beero obuzi bwennana ebivulu ebikiri omanyi ekivulu ekikusala nekikubawo ekityo kati ate kikukasukira ddala so kino kyakoze yes listeners party emala okitegeera ye emala because oba ne bakyaliibo ne mulabinga shoulders abagala okweyo kasente ne bakweyo kasente so mikolo naye omukulu agayambona amanejinze simanyi omupiira amanejinze Titus eno bagiyita ndongo yanjawulo nnyo 28 getodde ku saa zaffe muganda wange 2 ezakawungeezi we tubeera wano Monday to Friday saa zibeera muganda wange 2 mpaka ku saa 3 tugendagenda mukuumulako njagala kubuuza ku mukwano gwaffe Zanel Akamoga akiwa mukyala Akamoga atwagala nnyo gamba haki za Haji Kamoga zonna yagenda
tuwa business za nail beauty products zigenda kujjalo tandika okuba nga tuzimu gye bali bonna in a special way bali kubanga okuma Haji Kabuga leka tugende mukumbulako awagiddwa bannayuganda ono Nsenga Malusi Kawomera asangibwa mu maaso ga paaka enkadde ku Anet Plaza omwaliro ogwokubiri edduuka S11 era ng'alina ekipya omukyala ng'obadde oli eyo nga toyina bbugumu ndesikalediziwomu kakuleete ebbugumu mu mubiri obeere ng'oli tayaali panabo obulenzi ng'obadde toyina maanyi kati gutyasolema kyekyama akola ne ku nsonga endala nnyingi ankwanjulire Ssenga Mirembe owa Mirembe Natural Research Products amakaago gayuuga oyagala kubuulirira ng'ogenda kufumbirwa omwana yagenda okulemesa eddiya ssente ze zikuyita obuyise mu ngalo abaami abateesobola ekyogo ky'emikisa okwoyo okubonaabona n'ebizibu by'ensi eno omwami omukyala omwana ng'obuwala ow'obulenzi eriyo ekigaanyi eriyo ekikutte jangu tukite kankwanjulire Ssenga Mirembe owa Mirembe Natural Research Products ennammere mu mpereerwe amakaago gayuuga oyagala kubuulirira ng'ogenda kufumbirwa kubuulirira abaana bo kutereeza abanganda oba kutereeza abamikwano nze mukugu nze kyokuddamu kyo nze ansa ku Mirembe Natural Research Products ennammere tulina akasenge kaffe ne Ssenga eri abalina ensonga z'omu kisenge omwana yagenda okulemesa eddiya ssente ze zikuyita obuyise mu ngalo abaami abateesobola ekyogo ky'emikisa ate mu abakyala tulina special package bw'omwana omuwala funa kannagaana obagambe nti nagaana abasajja obutampa nagaana obutayanjulwa nagaana obutanyongeza musaala nagaana okundozaako n'ondekaawo essimu eri 0755 58 33 11 oba noti 772 17 63 22 Ssenga Mirembe owa Mirembe Natural Research Products yasinga bannayuganda ono Nsenga Malusi Kawomera asangibwa mu maaso ga paaka enkadde ku Anet Plaza omwaliro ogwokubiri edduuka S11 eyakuguka mu nsonga z'amaka era ng'alina ekipya omukyala ng'obadde oli eyo nga toyina bbugumu ndesikalediziwomu kakuleete ebbugumu mu mubiri obeere ng'oli tayaali nawe omukyala ng'oli eyo ng'obadde nabukalu nkuleetedde kavilas otolako ejikenu n'oteeka mu mazzi agookya n'osobola okunywa abaana b'obulenzi ng'obadde toyina maanyi kati gutyasolema kyekyama abuulirira abafumbo n'abagenda okufumbirwa tewakyabanku akola ne ku nsonga endala nnyingi bannayuganda ono Nsenga Malusi Kawomera asangibwa mu maaso ga paaka enkadde ku Anet Plaza omwaliro ogwokubiri edduuka S11 Enjoy Torero, the most trending triple distilled drink with a smooth taste and a nice aroma. Approved by UNBS. Available in shops and supermarkets countrywide and across borders. Remember, alcohol is not for sale to persons under 18. Excessive consumption of alcohol is harmful to your health. Please drink responsibly. Kasalabe kya mu kiduula awagiddwa bannayuganda ono Nsenga Malusi Kawomera asangibwa mu maaso ga paaka enkadde ku Anet Plaza omwaliro ogwokubiri edduuka S11 era ng'alina ekipya omukyala ng'obadde oli eyo nga toyina bbugumu ndesikalediziwomu kakuleete ebbugumu mu mubiri obeere ng'oli tayaali panabo obulenzi ng'obadde toyina maanyi kati gutyasolema kyekyama akola ne ku nsonga endala nnyingi ankwanjulire Ssenga Mirembe owa Mirembe Natural Research Products amakaago gayuuga oyagala kubuulirira ng'ogenda kufumbirwa omwana yagenda okulemesa eddiya ssente ze zikuyita obuyise mu ngalo abaami abateesobola ekyogo ky'emikisa Welcome back from that short break. Kukasalabe kyakuwoli Simo mati Ndijjo fe wetuli okubanga tukutwalira ddala Monday mpaka Friday saa ziba 2 mpaka saa 3 ezekiro and of course ku saa zibera meka repeat yafe wali ku makya ku saa 3 otekeddwa okubanga otota buliro tubabuuzako baganda afe abali mu diaspora mwe bali kubanga mutwagala mwe bali kubanga mutulaba abali mu Schengen abali mu United States of America abali side zeri ebungereza agamba atya muganda nge DJ Moze uwatigiye mu side zeri ebungereza ogamba oti DJ Moze nkubuuzako ne kugamba
lugambo tya South Africa president w'olugambo gyali eyo South Africa njagala kubuuza ku musajja wange ali mawale ndowooza agenda kukyaza Bobi Wine n'ebikonde ali mawale one of these days mukwano gwange twa high studios yasitudde afirigo high studios nkubuuzako twahayalaza amaanyi omanyi twanamusaba ekintu kimu njagala bapromota bonna abeeyo ayongere okubabangula mu kintu kino ayongere okubabangula kubanga bulijjo babadde bakolera mu kirabu ye yabakutte yabatutte mu hole ennene eri esantoni ekintu kyeyakoze santoni omanyiyo ekintu kyeyakoze kyeyakoze buli promota yina atwala omuyimbi ebweru kyolina okukola abantu balage ekifo in advance nti ogenda kuyimbira wano ekifo kigazi kwegaba omuntu afune time ekola research okusinga abantu bafe ogenda eri ne bakabira eri nti nagenze bataddemu karumu tekategerekeka so twaha kyoliko kikyolina South Africa tubabuzaako ne Sezana webale kubanga wayaniriza bulungi mukwano gwaffe seegu ya president w'olugambo Sezana promotions webalinayo kubanga joli side South Africa twagenze mukuumulako nga njagala twogere ku nsonga za Zaake lwe twalaunchinga meeting twazilaunchingira ku Africana nagamba owaayi ene Kampala nzijeyo buzi ewaffe Mityana gye bamanyi olwaleero azizizaayo muganda wange meeting mu kyalo ali Mityana olunaku olwaleero wetwogerera era nga kyakoze kwe kulaba nti nno bagundi bonna abali eyo asitudde abayimbi abasitudde bonna n'abanene bannabyabufuzi omanyi Mityana eyo mubaddemu embeera giwandiise nti kiseera kyakwetereza bufumbo nti bannabyabufuzi Mityana bangi bagenze bawasa so ne Zaake naga nti owaayi wofuna ku budde nga buno koleredde omukolo gukole kiguveewo taata we yalina obuzibu emabegakawo ne bagagga banne mukulu butebi in fact nagenda yalikoko ne ku poliisi byaggwa bite bya taata we simanyi omwana simanyi biki ebyo mbijjukira ebyo taata we ababimaliriza mukulu butebi oyo akutte akazindaalo nanyini ssente mukulu butebi omanyi ate nekibatabula kitono nnyo omanyi wali eri bonna basibuka wali eri kati buli omu yakolaga nti nze munene wa wano era bali bamusetinze ku mwana nze munene wa wano mukulu butebi oyo naye nga Zaake olunaku olwaleero batandise enteekateeka z'okusonda okumudduukira naye kanyini okwanyulira banne enteekateeka eri bweti embaga kuba okwanjula kwaggwa akasajja kalina kirabwe enene Emityana eyo soko tuwe tulabe Zaake sigiri Zaake mu mbeera yonna mutwala mu bufumbo obutukuvu netusaawo olukiiko bwe luti omwana nga bw'atazaalwa omu tubeere nga tutembeeta ensonga zino twasaawo olukiiko olw'e Kampala olwa paalamenti nga lukulirwa Honorable Katabaazi netusaawo olukiiko olwokusatu olw'e Kampala nga lukulirwa Mugabo Charles ng'amyukibwa Jeff Mali n'olukiiko lwonna so mu mbiteekateeka bwe zityo waliwo n'olukiiko olulala oluli mu America olugenda okuba nga nalwo lutuula wetunaamaliza enkiiko zaffe so omukolo guno gw'amaanyi naye nga mwebale kujja okunkwasizaako lino lyemumpa bbanja ate nange nina okusasula ate nga nkubisaamu so njagala mutwesige n'olukiiko luno tugenda kuba nga naffe tubabeererawo mu mbeera yonna bwabaawo obulungi bwebufumba okuwangaala ate era ngaawo nalebo MP waffe agenze mu bufumbo waddewo nalebo naye ng'emyaka gikyali mito myaka ali mu 3 tumugamba nti ekkooti eri bw'abeera ewaka agijjeko yawo nalebo kubanga obufumbo bwa njawulo n'ekkooti yawo nalebo so bw'atwala ekkooti ewaka ey'ekitiibwa obufumbo buba tebujja kusoboka emikolo nga gye tugikola na Mityana okwanguyiza bannaffe kuba kati guno gwakuwasa mbaga ya mukulu ya mwami Zaake nolonje tuzeemu naye mu Buganda omwana omunene teyewasiza mukazi kati emikwano gye egya kitaawe egyani baganda be gikuŋŋandikola ki ne tumusondera kasente awo no sebo mukolo guno naye gutuyamba ffe okukuuma obumu bano babaludde okulabako basanga mu mikolo nga gino ate n'ekyala sebo gikuwa levo
wegatta ote ne banno kitegede sebawerawo kikuyamba kuba kitawa bwendi obantu twabudde wakafeero katuli wano badde wa mukyala oli waggulu wali ku sentro so kituyamba okumanya nti emirimu gitamuza bulungi twegana ne bannanga Bukedde TV2 nagamba dda ensonga zaffe zino baganda baffe abamirembe abo products wali enammere bebateekamu amagya era bebateekako akamwenyumwenyu okusobola okufuna ensonga zino musajja mukulu omulabye omukulu asembye muwulidde ngaakumenyera emikolo gye balidde mu bbanga kubanga ne ssentebe wa disitulikiti nyininyini Patrick Mugisha naye yakawasa okitegeere so ekiri Mityana mikolo ku mikolo kutereeza bufumu katubasabire muganda wange n'abantu basobole okubanga baweereza bulungi jakutumira ku mukozi munnaffe saidi ze Lukajiri yatusako ebiri Mityana Lukajiri kituufu tubabuuzaako ne twagamba mugamba mutya Alaxess omusala gwa asikaali bangambye gwabadde gubuze ng'asikaali muganda nga amuli bubi omanyiyo omu ku bantu abafa ennyo ku security engeri gye yabeera nnyo e Bulaaya eyo security ng'ebuze ne isima sente zimubula zityezo kubagagga baalina isima abantu bawaana naye bane isima waliwo abantu nga newaba alina akulaga nti takola ki talina nale isima lumu waafuna nyingi akulaga nti alina kasita ayokyaamanyi okukola kibwati naye ngaomwagaliza okumufunako ekibiyogera ku hamu katiwakitatutte mugunda asikali wa hamu wasikali omuntu walya Olivia Olivia kyaliwe Olivia Nakakande former Miss Uganda mukyaliwe nyingi ziri eri wahamu ajjayo ndala omuvubuka yali akuddayo kusoma so asonda ssente zakuddayo kusomamu so isima yabitiddemu Olivia Nakakande former Miss Uganda n'amutegeeza oli n'ategeera nti ddala omulama gwaliko mutuufu kwaye asikaali ye kamera pasoni we driver we ye kuko bagamba nti it's worth so okuyamba omuntu ng'oyo ayagala okuddayo okusoma kiri worth obuyambi bw'omuwadde era ne Nakakande yagambye Nakakande ng'akutuseemu nnyo alimba Nakakande naye nemutegeera kubanga akutuseemu nnyo alimba leero ogenda omulaba ali Uganda ali Dubai kululi ali mulaba ne gundi ne sebbanga Dubai edeira ogenda omulaba ali Masaka ali eri gundi Kasese ne ngamba Olivia Nakakande kyenyini kyakola ekituufu because onakwako ne base nasemba okumanya Dubai yali asoma yafuna dediyo okujja okwesima amanyina okujja mu lufula ne tuya ku mmere yaffe eya layisi Olivia Nakakande tuwe tulabe tuwe ensonga ezo tuzirabe soda ze siwairi isimwaki wagenze wa gundi wahamu ewani gundi ono mukyala w'omugenzi omukyala aliwa Seeka mukyala wa Seeka isima tatya n'ebyembaga tabimanyi bagoba dda tuwe tulabe twagironkinga tulina projects already ziri underway tukola tulina abaana bali masomero tusupportinga nga wolabe ku isima tukwatirayo tetulina nnyo ssente nyingi kati akatono ke tufunye tusupportinga abaana abagala okusoma so wetuli awo ono omwana asikaali nga wolaba nga abantu ba bulijjo naye actually is a blogger and I follow him. I watch his videos. Ndabanya videos. So nalaba bambi ngaleso y'omwana ngasaba obuyambi ate nga mukozi nze njagala nnyo abantu abakozi. So ne tugamba katulabe ekyo tusobola omukozi. Era nga bw'olaba ssente si nnyingi nnyo, but at least it's something, you know. But at the end of the day tetusobola kuyamba nsi yonna. Kyensonga lwaki kugambye nti waliyo pageant eno waliyo neno wano wabaayo omwana nene wavaayo omwana nene wavaayo ne tukwasiza wamu tuyamba abantu abawerako kati nze nganze Nakakande I can't say nti okuyamba Uganda yonna but I can help abantu bensobodde tebuliko timeline ate ndowooza bye bintu ebimu byenjagala n'okwogera kenya abakazi si Uganda Olivia Nakakande olwaleero nampita nga ndowooza ampise ku byababbuloga ngenza otuukawo nga mpa cheeke eyasikaali wange eno ya miliyoni emu agenda asome yava manaafa yasoma nnyo nabamuwaako okusoma kati tulweizinga ssente hostero pocket money agenda asome ne Alaxess n'erinnya ly'oyina mu ggwanga lino tosobola kusupportinga muntu gobeera naye nsobolera namusupportinze bintu bingi ekimu kye namusupportinzeko kwekozesa social media yange ge gamaanyi gennyini gamaanyi era mwajja miliyoni eno talineerabira kuba baganda be bonna ne ba anko beteri ayinza ayita ku mutimbagano n'alweizinga ssente era agenda kusoma nga ndowoozaako ne wendikaddiwa be bano abalinnyamba okitegedde
muyambye nnyo kuba mitimbagano mingi abantu aboogera naye mugambe lweyizinga ssente abantu balowooza kuno kusabiriza Alaxess kino kirabanga ki kuno si kusabiriza buli muntu yandibadde talina ssente zino gano maanyi nti wadde nga abantu bandaba nti nina ate wemba nkubye omulanga olwo birungi byenkolera eggwanga lino bavayo ne bankwatira kera nga mwaba abamu Miss Uganda ate wawulira nga Miss Uganda manya ne sipiika ajja university mwagifunye ya Alex bamusindika Kyaddondo Vocational Institute Kyaddondo nagenda soma biki genda kusoma science and technology netago tunulako kupapula kiriyale naye nga naziraba admission form ekyasinga okunkwatako kusooka kufuna ssente then ebirala byangu ye musajja mukulu gwe bata lsmah Alaxess ekyo ekintu ekimu kye twetaagisa okuba nga we impact society in one ikyuli abyonoonye ikyuli anoonya ssente z'omukozi we tamanyi byagenda ssoma saba gye bali abazadde ng'asasulira omwana ku ssomero naye nga tamanyi anti oba onoonya ssente omuntu olina omunyonyola agenda ssoma ekiti kitaza ssente wesi ikyuli sooka wetegereza empapula z'omwana olyoka onoonya ssente kuba bajja kukubuuza ebibuuzo nga tokya senga mirembe ateekamu akasente twagamba dda asangibwa na mmere wali kyali wange ku lweggayaza genda omukyalireko senga ajja kugenda okuba nga akubulira ensonga zonna nga wezitambula oyagala mikisa ekyogo ayinawo ekisenge ekyabasenga senga mirembe akozesa bintu byaffe bya butonde nagamba dda osobola okumukubira ku simu zaffe eziri ku screen okwo n'osobola okuba nga omukyalira ku senga mirembe yateekamu amagya musajja mukulu senga mirembe bangambye ali ku 0755 538 3311 07 meka ogiwulidde bulungi muganda wange Martin katono nnyo tunagenda kuwalukagga omanyi twagende ku ikyuli nenzijukira tina litakagwa yazze naye abaana bamuleetera nnyo abaana nga balemete ku litakagwa bane yoyo baye kati tebamulabangako yoyo litakagwa yoyo wama litakagwa kulikirayo ddala emyaka 5 ate tali mu ggwanga yazze buli kimu kikyusa manyi yazze n'omunayigeriya nasooka ne bagenda paka eri eka so yo let's litakagwa Martin walukaga bangambi motukaye bagiwambidde side z'ebuyukwe yafunye ebizibu ebuyukwe Vision Heroes yewalukaga Vision Heroes yewalukaga kukulako ennaku zino yali yeyongeramukko nga performing alongside Mamuli Katumba ne Chris Evans performing alongside abo basudde n'abalala bangi so oli wapangisa Vision Heroes oba opangisiza walukaga asubira nti njagala walukaga enambe watamulabako yebuuza mpangisiza era ani so embeera wetu yabadde saizi ebuyukwe waliwo promoter omu yapangisiza ogenda okuyimba ebuyukwe eyo ne bagenda Vision Heroes yagenze naye galukaga taliko muganda wange ebintu ebyo bifunye blood one sobola okuba nga tubitambuza mpolampola abantu balabe nti ebyuma babiwambye emotoka eyo so batuuse ebuyukwe bakuba ekivulu bamala okuba ekivulu promoter abuuza walukaga aliwa napangisiza Vision oyo golaba nayogera Mamuli Katumba babakaza walukaga aliwa mwe mwazze ne Vision Heroes omutwe omukulu aliwa walukaganga ali side zene nawe twali tugamba nti wetwogera ku Golden Band nga misa kitali muteba Golden Band ebate judde so Vision Heroes without walukaga teba Vision Heroes so emberete yabadde ne bageza ko kigonjola bwetujidde ku mpewo nga bategereganye nga bakiziganyiza promoter abadde asaba nga agamba nti walukaga katayimbye buyukwe munyongere y'ekivulu ekirala somewhere wanayimba balonga bamugamba nti ne Vision Heroes yefe twaze walukaga ali part of Vision Heroes so ne bagenda mu mateeka mu kutakula amateeka awo ne bakkiriziganya kituufu Vision Heroes si walukaga yekka mulimu n'abayimbi abalala ne bagenda mu natural justice emboze mu bujjuvu muganda ngo genda kifuna mu gatali kofu nze bampita Simo Omunene omukibuga ndi wane ova ku muntu gwonoonye badde bamunoonye ebuyuke walukaga ngali gundi anti bavudde wano nupu yazzeewo ali kuguwane wane bwayise bayita wali kavulaawe kati nga tali kavula abakuba miziki ye so omusajja amunoonyeza buyukwe ono ali kavule naye nga mu bujjuvu mugatali konfufu mutagambye agiteeseteese byonna nabiraba mati ntwagala kuba nga tukwasaganya ku mboozi ya musajja mukulu gwe bayita Pasita Bugembe Pasita Wilson Bugembe luli yamanya yetwakola concert nga atugamba agenda kuzimba church oluggwa agenda kuwasa kati concert zawedde obeza church yazifunye ate abakanye na mulimu mulala omusajja ono yalimba nnyo
banyumiryo wadde mbuga mu Kasalabe kya mu kiduula